Mu kitundu kino tugenda kulaba ebyaliwo abayeekera bano nga bazzemu okulumba Kabamba, ekifo kye batandikirako okulumba nga bayingira ensiko. Julunga Hamza, Kabazaire William ne Mukisa Daniel okuva Abu Dhabi mwe bali kubeera nga munyumirwa emboozi zino. Abayeekera bano bagamba nti bye biseera bino bwe baaliranga ennyama ssaako n'amata we baafunira amaanyi nga bakolera ddala emirimu bulungi, era nga bye biseera bwe baalumbira Kabamba Training School. Nti Kabamba eno kyali kiruubirirwa kya NRA okuviira ddala mu ntandikwa, era nga kinajjukirwa nti ekibinja kyabwe nga bakyakiyita PRA bwe baalangirira olutalo eri musajja mukulu Obote baasookera ku kulumba Kabamba ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981, yadde ng'olulumba olwo terwavaamu bibala bye baali beetaaga. Bano baagezaako okuddamu okubeera nga balumba Kabamba mwezi gwali gwa Kutaano 1983, wabula ku mulundi guno enjala yabalemesa bwe batyo ne batasobola kulumba Kabamba, wabula nga kibajjukira ekyavaamu ye Safari 50 bwe baakubira abamu ku bantu baabwe embooko 50 olw'okubanga baali basaze akateke baali tebabawadde. Bano bwe batyo baasalawo okubeera nga balumba Kabamba omulundi ogwokusatu. Bwe batyo ku mulundi guno bano baasimbula mu mwaka gwa 1984 nga guggwako. Era nga bulijjo ekibinja kyabwe ekyabalwanyi abaali mu 1500 baasimbula okubeera nga bava mu kitundu ekya Lukola bwe batyo ne basala omugga Mayanja. Twabula era nga ku mulundi guli bano baasanga akaseera akazibu okubeera nga basala omugga guno kubanga baali bangi, ekyangerera ddala okubeera nga kikalubya omulundi guno okubeera nga basala. Enkuba yali emaze okubeera nga etonnya. Era nga mu nteekateeka yemu bano nga basala, ekimu ku kisowaani kya mota kyagwa mu mugga guno ne batwala akaseera okukinoonya. Bano baali bateeseteese okubeera nga ku lunaku olwo lwennyini batuuka ekya Musisi, ekisangibwa ku mukono ogwa kkono ku luguudo lwa Mubende okudda e Kampala. Wabula bano tebaasobola kubeera nga batuukayo kubanga obudde bwagenda okukya nga bano lwe batuuka e Kiryowa. Nga bulijjo bano baakuba wano enkambi yaabwe ne bawumulamu obudde obw'emisana, wabula ekyokubanga bano baali balina ejje ddene omulabe yabategeera we bali n'abalumba, kyokka nga baasobola okwerwanako. Olwo mu ssaawa nga 8 ogw'emisana bano baakuba meeting ne ba operational commanders baabwe bonna ne basalawo nti ekitundu ku gye lye baali batambula nalyo lisigale emabega ne chairman wa High Command basobole okubeera nga babuzaabuza enteekateeka yaabwe, olwo ekitundu ekirala kyo kyeyongereyo okubeera nga balumba Kabamba. Akabondo akasigala ne chairman High Command katandika okubeera nga katambula mu ngeri eyali tetegeerekeka, nga bano baatandika n'okuba enkuŋŋaana mu bitundu ebyali byetoolodde kya Musisi, Bukomero ssaako n'ewalala. Amazima gali nti baafunamuko nabo okusoomoozebwa omulabe bwe yabalumba, kyokka nga baasobola okumulwanyisa era ne bamuggyako emmundu. Olwo bano okusimbula okuba nga bava e Lukola okwolekera Kabamba zaali ennaku z'omwezi nga 24 Desemba 1984. Eyaduumira olulumba luno nate era ye Salimu Sale, nga bataliyoni eyali ekulembeddemu ye yali eya musajja mukulu no Pecos Kuteesa, eya Lumumba ey'okusatu n'eddako. Olwo bataliyoni ey'okutaano yali ekulembeddwamu Kashaka n'eddako. Stanley Muhanji yali aduumira ey'omusanvu bw'etyo n'esembayo. Ekiruubirirwa kya bano kyali kyakulaba nga mu budde obw'ekiro basobola okusala enguudo okuli Kasanda Myanzi ne Mubende Kampala. Wabula okusala ng'amakubo amanene abayeekera bano kyababeereranga kizibu, kyokka ku mulundi guno baasobola okubeera nga bagasala mu ssaawa zaalinga 6 ogw'ekiro, era nga bwe batyo baakamala okugasala enkuba n'etandika okutonnya. Wabula enkuba yabatataaganya bano kuba okutambula abantu abali mu lusanvu nga batambulira mu lunyiriri lumu tekyali kyangu ate nga batambulira mu nzikiza. Ebiseera ebisinga obungi bano beekanga nga babuze, wabula ekyabayamba okuba nti ku mulundi guno tebaali bayalanga ku mulundi guli lwe baali bagezaako okulumbera Kabamba. Ebiseera ebisinga ne beekanga nga bavudde ne ku lugendo olw'okugoberera bannaabwe ne bakwata amakubo amalala nga bazuukukira eyo nga bali bokka ate ne beekanga. Kino kyaleetawo embeera ey'obunkenke mu balwanyi bano, nga kaseera katuuka bano ne batandika n'okulowooza nti abamu ku bannaabwe balabe, nga kino kyabaleeteranga okusooka ebiseera ebimu ne bayimirira, buli omu n'atandika okubeera nga yennyonnyolako, olwo ne baddamu ne batambula. Wabula oluvannyuma lw'akaseera bano baasobola okubeera nga batuuka mu bitundu ebya Kyahe, nga mu bitundu bino ebya Kyahe ekibonerezo kya Safari 50 bwe bakireetera ku mulundi guli lwe baalemererwa okubeera nga batuuka e Kabamba. Kyokka ku mulundi guno bagenda okutuukawo nga bali mu mbeera nnungi nnyo nga n'ekifo bakitegeera, era nga baali balinayo n'abamu ku bantu baabwe be baali bamanyi.
nti omu ku bo ye Jenica Omugisha ng'ono yali abamanyi era nga yali abalinze nga yali abafumbidde n'ekijjulo nti amazima gali nti omukyalo ono yali abateekeddeteekedde ente ezaali wakati w'ebbiri Kusatu bwe batyo ne bazirya ne bazeggwera nti amazima gali nti omukyalo ono yali abategekedde ennyama nga yali asaze ente ezaali wakati w'ebbiri Kusatu n'azibawa zonna ne bazirya nti Jane ono yali mukwano gwa Pecos Kuteesa kubanga baali basomera mu ssomero lye limu mu myaka gy'ensanvu era Kuteesa yeewuunya nnyo omukyalo ono bwe yamuwa ekifaananyi Kuteesa ono kye yali yeekubya ne David Tenyefunza ateekako ne Enoch Mugabirwa era nti ekifaananyi kino kyali kyakuba mu 1972 bano bwe batyo baasimbula okuva mu maka ga Jane ne boolekera amambuka g'omugga Katonga nga bayita mu kitundu ekya Bubanda era obudde bugenda okubeera ng'obusaasaana nga bano basemberedde Kabamba tebangi ku bano be baali batambudde nabo ettendekero lino ery'amagye ly'e Kabamba bangi ku bo baali balimanyi bulungi kubanga baali babaddemukko mu kaseera olutalo lwa Idi Amin nga luwedde nga baali bamanyi amakubo gonna agayingira n'agafuluma wabula essaawa zigenda okutuuka mu 4 Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent tewali nsiri ejja kuluma Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park Nega Garden City. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula essaawa zigenda okutuuka mu 4 bali tebannaba kubeera nga bakkalira mu nfo zaabwe naye nga bawulira baagala kubanga balumba. Bataliyoni esooka eya Kuteesa lye baali basuubira nti amagye ga gavumenti amalala gye gayinza okuyita okujja okubeera nga gayambako abaali mu barakisi eno. Bataliyoni ey'okusatu n'ey'okutaano be baaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga balumba etterekero ly'ebyokulwanyisa teekako n'ebisulo ab'amagye gye baali basula. Tibano nga bwe baali bakisuubidde tebalina mulabe yenna gwe baasanga ng'ali mu binnya ebyali byetoolodde barakisi eno era nga bayeekera kino tebakifunamu buzibu okubeera nga bayitawo. Ti mu ddakiika ntono nnyo ekiruubirirwa kya musajja mukulu ono Pecos Kuteesa yali amaze okubeera ng'akituukako nga kw'otadde n'okubeera ng'ali mu nfo ye atunuulidde ddala mu kkubo ery'emubende. Wabula mu kulumba Kabamba nate era ku mulundi guno ebyaliwo ku mulundi ogwasookera ddala nga walumbye Kabamba eno byaddamu. Waliwo ow'amagye wa UNLA yali ayagala okukola kopolo mu Tanzania kye yakola ku mulundi guli mu 1981 nti ono banne baakanya kumutegeeza aleka abayeekera batwala ebyokulwanyisa naye nga tawulira nti ow'amagye ono ekyewuunyisa yali ava mu Western Uganda ng'alina n'emikwano gye mu bayeekera bano tiwabula ekyamuwaliriza okubeera nga adduka wansi mu tterekero ly'ebyokulwanyisa abalemesa okubitwala tebakitegeera. Weewaawo bano nga baali bazze beetegekedde embeera efaanana bw'etyo tiwabula tekyali kyangu kuba baasooka ne boogerezeganya naye mu buntu n'agaana. Ono yafuna enfa ennungi wansi mu tterekero ly'ebyokulwanyisa bw'atyo n'akwata emmundu n'atandika okubeera ng'awerekereza bano buli yagezangako okuyingira. Ti ku ludda olw'abayeekera bangi bagezaako okubeera nga balaga obuzira ssaako n'obusiru ne bagezaako okubeera nga bayingira munda kyokka nga tewali we bayita. Omulundi gumu Lumumba yali ayagala kubeera ng'agenda ku mashini gani ng'alina abalwanyi be babiri wabula ow'amagye yali munda teyabaganya. Bano bagezaako byonna bye basobola ne bakasukayo kaamulali naye nga buteerere. Bano bwe batyo bakwata nti tanka mizero ne bagikuba munda kyokka ng'ow'amagye ali munda ebisenge bimukuumye okukamala. Waliwo omu ku bayeekera naye yayagala okubeera ng'alaga obuzira okubeera ng'agenda ku mashini gani Lumumba gye yali ayagala okugendako ne bamukuba essasi mu kugulu. Tiwano Dr. Kanukiza Besigye ye yasaagawo n'ategeeza nti omuvubuka ono kirabika yali teyakuba kifaananyi kya biseera bya maaso kye yali ayagala kubeeramu nga kye kyamukozesa ekikolwa ekyo. Bano nga bagezezzaako buli kimu kigaanye kye baasalawo okukozesa ye mayini gye baali bakozesa okukubanga emmotoka
ne bagikasukayo bwe batyo ne bagitegulula. Weewaawo bano baakikola wabula baali balina okutya nga balowooza nti egenda kubwatula ebyokulwanyisa byonna ebiriyo n'ebbomu. Nti wabula eky'omukisa omulungi si bwe kyali, mayini yatulika yokka teyakosa byakulwanyisa birala. Eno bwe yamala okubaluka wayitawo akaseera katono nnyo nga bano bonna basiriikiridde, ng'era mu kaseera ke kamu tewali muntu yenna ayagala kubeera ng'ayingira munda ng'atya nti bayinza okumutta. Bano baakubayo ku masaasi amatonotono munda mu tterekero lino wabula nga tewaali ayanukula, era nga mu kadde kano tewali muntu yenna ayagala kubeera nga yeefuula omutego okuyingirayo okulaba obanga omusajja akyalimu. Nti eky'omukisa omulungi oba omubi, bano babeera bali awo ne balaba ow'amagye ga UNRA ne bamukwata ne bamutegeeza okuyingira munda. Nti ono yayingiranga emikono agiwanise mu bbanga akabonero akali kalaga nti awanise bw'atyo n'ayingira munda, olwaba yeekera ne bassa ekikkoowe. Ono bwe yatuuka munda n'aleekaana nti tewali buzibu bwonna, ne bamulagira okubeera ng'avaayo n'ezimu ku mmundu. Nti ono yavaayo akutte emmundu 2 eza AK-47 omutaali masasi, nti ng'ow'amagye ga UNRA yali ayingidde munda zino ze yali akozesa. Ono bw'avaayo bano nabo bwe batyo kwe kuyingira munda ne batandika okusombayo ebyokulwanyisa nga bwe babiteeka ku mabbali. Nti naye akaseera ke bamala nga bali mu kugezaako okuyingira munda olw'omusirikale omu yali ayingiddeyo. Wabula bano akaseera bwe baayingirira munda wali wayiseewo essaawa ezawerera ddala 5 ng'ow'amagye yali munda abalemesezza okuyingirayo. Mu kaseera kano nga Pecos Kuteesa ali wana ali mu kulaba ebyokulwanyisa ebivaayo, omukesi we yajja adduka n'amutegeeza ng'amagye ga gavumenti bwe gali mu kuva mu kitundu eky'emubende nga ganaatera okutuuka. N'amutegeeza ng'amagye agava emubende bwe ganaatera okutuuka. Bwangu obw'ekyalo ono yategeeza abalwanyi be ne badda mu binnya amagye ga gavumenti bye baali baasimawo, nti wabula n'amagye tegali meteefuteefu kubeera nga gayingira mangu mu balakisi eno eyali emaze okubeera ng'ewambibwa abakwata mundu. Bano bwe batyo baatandika okuweerezaayo ebizuka nga basinzira wabweru, era nga Kuteesa ajjukira bulungi nnyo munne Lumumba yali adduka okuva mu tterekero ly'ebyokulwanyisa okujja okubeera ng'ayambako Kuteesa we yali. Wabula Kuteesa yamuleekanira n'amutegeeza nti tajja asigale gy'ali ayinza okukubwa kuba ye Kuteesa we yali bulungi ng'ali mu kinnya. Wabula Lumumba yagaana, ye yeeyongera kujja okukakana n'amutuukako bwe batyo ne batandika okufufugaza omulabe.